When I did this to push myself to go to attack, he cocked, and immediately I did this. When he cocked, I just did this. The bullet passed over my head, got my friend at the back. Yeah. So when I did this, I went straight with an uppercut and a straight punch. So this uppercut lifted the guy in the air. Before he landed, I took a straight punch. This feels like a movie. It is like a movie, but it's true. True story. You can go to Chambogo and So ask. you actually hit him and I hit him dropped up his here. gun. He went up, straight punch. He saw the other side. So he came now to bump into me. I hooked him. He went the other side, threw the gun the other side. But the gun was automatic. It kept on producing, releasing bullets. It was whose gun. So this friend of mine who was shot to the side comes to pick the gun. When he picked the gun, he pointed at himself, used it as a stick to help me hit this thief. Because the rest had run away. We were 3. I mean, there were 5 in number. He had 2 guns. But when they saw this guy in the air, they said maybe I had a terrible gun that took him up in the air. So they took off. Topmanga muno bulema. Topmanga muno uchi lema. Penna masuga katonda tuli chechi. Omulema n'omuki n'atali mulema. Nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuuka omukulembeze, kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu neŋŋamba kaŋŋende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako, kuno mu accident, kuno okuvuddeko mukulaba kino kipiira. Kiki? Kino kipiira. Leero kambalagire ddala nti kipiira. Mukiraba? Saazaalibwa bwe nti nedda. Kati oyo yenna agerega kisobola okugwako akaseera konna. Ale kubira katonda mu ngalo. Engalo za Katonda. Ezo pia zangu peza Katonda. Ezo pia zangu peza Katonda. Nja kutereza. Wawe na chama. Kubira Katonda mu ngalo. Nemi sinde nkola ki? Nemi sinde nkola ki? Nemi sinde nkola ki? Eroli watango bana ngawa. Ah! Let me call them Tambuza. Tambuza. Ay. Kuna kukupungula milioni 7. Milioni meka? Itakuda kuteleza. Milioni meka? Kati pameka bakusobola. Tobola na vayo nena kantekesira. Nzijja tukole enguudo. Abaana bammwe balimo kufuna za accident okutuuka ku kino. Gwe olina tomanyi byempitamu. Taata toyinza kumanya byempitamu. Owakambera nga janzi mbuka buusi kugulu kumu. Embeera eyo sigikwagaliza ggwe. Nodde nogerega nze. Novuma nze. Tovuma. Katonda atutona mu ki? Kifaananyi ki? Osobole okuwa Katonda ekitiibwa. Kati twali kumwe bagambe nti Katonda yeebazibwe. Nze nkyalina aganga 2. Mukitegera bulungi nnyo. Ekikulu obulema bubeera mu ki? Obulema bubeera mu bwongo. Waliwo abadde akimanyi, waliwo n'abangi tebamanyi nti ndi mulema. Bangi badde tebamanyi nti biki. Ekikulu najja kuweereza nankozesa amagezi Katonda ge yampa okuweereza abantu. Maama abadde ayogera wano ayogedde nti ngasizza. Nkoze eki?
nga sisa. Tata honorable member of parliament nga sisa. Mama agalo wa member wa parliament nga sisa. Naja wano somero no ngalina abana bisatu mwata in that range. Nengo mchalo no n'abasomesa balina omutima ogwagala abantu. N'abazadde bandano bakaba. N'endinoonyerezako essomero lino. N'enditeeka mutima. Wetonde. Wetonde kukubira wano. Wetonde. Wetonde. Okola ki? Okola ki chokolete? Tokkakanya president wange wetonde. Bankoze ki? Wetonde. Kugambe wetonde. Tokkakanya president wange wetonde. Amanyi gachi alimo n'asobola. Bansonyu. Wetonde. Bansonyu. Put down kugiragira. Chakula njeti mwagala nnyo. President kubali mwezo. No. Inkugambi alina okusigukula Lukwago Kampala wano. Ayinza kuba mwami Kyagulanyi. No. It's far beyond that. Kyagulanyi de wetonde. Simanyi watu wetonde. Awo nsonyiwa. Tudde kunzanya. Amanyi gakyalimu. Bali mwezo? Igwe. Jango ngwemu. Osaga. Ebbanga lyolimbidde abantu nti wakuba simanye essasi. Nze nimbe. Kali katya? Kwegamba era gokyalowooza nti kyali byakulimba. Bali mwezo nga nakupya pakati. Ulaba nesawe kutuse. Ngoli mufu. Ngoli mufu. Amanyi gakyali. Buze Kyambogo. Nakubako omusajja nze kugambe ndi musajja atatya. Nakuba omusajja huku kino ekyenyine kikuukako. Kino ekiriba ne kikuukako. Omanyi mu biyita bya mmere genda obuuze. Basomero ddamba. Genda mwiri obuuze. Mwiri college? Mwiri. Yes, genda obuuze. Somero ddamba. Wakuba omwana ekikuta ne kikola ki? Kino ekyenyi ne kiwulika. Tosobola kubba buwanguzi bwaffe. Tugenda kubulwanirira. We cannot accept this. Okulonda abantu badde batono nnyo. Naye abo abatono bawadde nze. Abo abatono abazze okulonda bawadde ki? Nze. Tewali polling station n'emu gye bampanguddemu. Teriyo. Kazibe barracks. Okuja kwa NRM mpanguddeko wano mu barracks ya police. Polling station emate na katono. Ne general mu center yonna mbawangudde. Tosobola kuvaayo wano. Ngenda kufaana omuntu. Mbabulira mmwe. Ayinza okuba nga ali emabega wa bino byonna. Nawuliddeko bagamba mukyala Mawu. Ontegera bulungi nnyo. Gwe nawuliddeko. Road Mayor gw'obadde ovuganya. Bali mwezo. Simanyi oba badde ne plan ye naye oli mukyala Mawu. Era twalipotinga dda. Nengenda ne mu isi n'ekiripotinga. Mu isi. Ojja kusula wano ku Kira Road Police wetukusanze. Sijja kusulawo. Ngenda walala. Eno kasita bategedde ate eno National TV. Ntegezeze gwanga. National TV ntegezeze gwanga. Abawadde milioni 10 ogula diafomu ntwala 3 tetugenda kukkiriza kintu ekyo kubeerawo ekyo. Ngenze ku kiduuka nga polling station zonna ziganye. Presiding officers bonna baganye okusiringa box. Nenvaawo nengenda ekigoowa wadde olutalo. Nenvaawo negundi nakasolo badde baganye owali Charles Sserun George. Mubuuza Charles Sserun George yali meeya. Otegera bulungi nnyo. Tutandise kubira bakulu kuba nti baba pressurizing okuba nti basiringa boxes. Lukwago nga zimubodde sirabangako olunaku Lukwago wagamba abakamera ndi wano. Lukwago agambye abakamera ndi wano. Ayise Makona ndi wano jangu mbaweyo akagambo naye bulijjo kamera ze zimugoba ku City Hall omulodi Mayor obadde oteesa otya n'ayogera ebyamateeka nezonna kamera zibaddeko bali mwezo nga atuuse ne mukazi we nze bali mwezo nali simumanyi nze bali mwezo sooka owulya erinnya simanyi ebyabufuzi yabitandikira bali mwezo sooka okulya erinnya bali mwezo nga tute chicken mu kkomera simanyi chicken oyo omwana agagenda yewaayiriza mbu bali mwezo kitaawe olwokuba wasala buno bu French cat nga awaayiriza nga basiba kimanyi chicken nga mpulira erinnya bali mwezo sirimanyi kwenasooka okumanya bali mwezo sinema okulaba akatambi ayogera simanyi nemukuba apakati nemukuba left hook munagweri nga nze mmanyi na comedian nziramu okulaba bali mwezo ng'ali wa Bobi Wine His Excellency bali mu inspiring abakuba bikonde
Nengamba omusajja ono omulema abikola atya bino akuba bikonde. Ate n'ekyobulema kyandiwangulisiza bali mu ezo. Lwaki Abannayuganda baagala gwe bakwatibwako ekisa? Beera mindful ku baani b'otambula nabo.